Kyokka n'olaba ebisajja ebikulu ebiyina engalabi z'emitwe nga bidda mu kamera biwolereza ebikolwa ng'ebyo. Era nakibuka eri ewaffe Ntweta Kyankwanzi. Kati nze nali mbeera Kampala eyo. Kati nga mbeera Kampala olunaku lwe tukola okulonda nga mumanyi nti nno twaganya ebyobufuzi biki. Nali ndi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu bululu nga tugamba okulembeze waffe singa ayitamu. Twali tuli awo akapaatulo nga kajje tetwamanya gye kava ssaawa za 11 ne batyula nga abasajja bonna beegize tebatusobola bategeera ne batutwala eyo gye baatutwala ate jjukira twagenda kiro twatuukera kiro okwolwo nyini we balonda ne batutwala nga 14 ku Valentine nga 15 ne ngenda ewaka. Waliyo abaserikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye nga era tusula ki bwereere nga batugayira mu kaduukulu era obudde bw'ekiro. Tebaali bapoliisi baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulaka tasobola bategeera era neeri ku poliisi nga babeera beesabise nga balinaye boogera baba bali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 batukeeza amazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki. Naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga buli lunaku nga nsesema ebintu bya bulaaka. Waneno eddagala bangamba tino eddagala liri eri biba lirina ebimufulumiramu neno bikonoona feesi. Eno feesi ebadde yazimba bweti naye nga seebaka nga wenneebaka nzuukuka eri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpulira sirina tulo ebyokulya sibirya sirina patayiti amagulu ganeno ogulaba jjo natudde mu takisi nabulamu nga gonna gazimbe bwe gati neŋŋamba kuno okugulu kwange nga sibankona kugulu bwe kuti naye empiso zatumala amaanyi twagala kulya olubuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina nga twali tetulina maanyi nga tubona tukuweerera jjukira emmere tebatuweera mu budde webaagadde balaba tugenda kufa nnonoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta ssaawa abazaayi nga 10 buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe jjukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusibidde kuba kati oyo omwana omulaba singa tewaabadde kulonda teyalifunye bizibu bitya ebyo yali badde yeetuulidde waka waabwe alinda we mulikola ki naye mutaddewo ekintu kye mutakkiririzaamu nti tutaddewo okulonda ate temukukkiririzaamu okubavuganya lutalo. Ekikolwa kino obubaka bugende buli muntu ffe eddiini yaffe etugamba bw'okola ekikolobero ku muntu bali kikola omwana wo oba muzzukulu wo gwe nga tokola ki bwe kiriba tekiddidde mu ggwe. Kati nsaba Katonda ono atali azaamaanya abantu abaakwata omwana oyo Irene Nakibuuka famire zaabwe zituusibweko ebibonoobono ebisinga n'omwana oyo obulumi mwe yafiiridde. Yakoze eki kyekimukoze ekyo Kyagulanyi okwesimbawo gwali musango mu ssemateeka w'e Uganda tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asituka naga ngenda kukubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu
sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tulikiriya nnyo kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Jeffrey Mayanja yenze we bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne Haji Makolo Kavuma gwendi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayeemuko ku Mboozi. Sawuno mutesitinze kiriya? Kale Haji nsanyuse kulaba. Nange bwentyo ssebo nsanyuse nate okubeerako naawe. Omukutu gwaffe guno abatulaba eyo abatugoberera mbalamusizaako nnyo. Nemba kulisaayo mu nnaku z'ebidduluza gye muliiridde ebittavutavu naffe tubaddeyo eyo mpolampola nga tuli ku kinyoobwa mwe mwabisookamu awo ne tugamba abasajja abo yadde akasimu naye tugamba nti kasita olunaku lujja luli mu maaso awo anti embeera y'ennaku zino tetukyayita sayidi zonna olw'okunyigirizibwa kwe tuyina gwe teweewuunya nti ejjinja lya afu likola nnyo ku lunaku lwa Idi ne Pasikaali. Ejjinja lya afu lyetaala ku bucha bantu bagula hafu erya kota liwummulamu n'erya kero ne liwummulamu afu nekola nebeera awo wakati ne beegaganula ne bayingira hafu. Kati oba tojja kuyita bantu ku bugenyi bwa afu ate wano mu Buganda omugenyi talya kinyoobwa. Ku lunaku olukulu omugabula ekinyoobwa. So ekisinga obukulu tukyali balamu twaziyiseemu bulungi era twebaza omutonzi waffe ne tusaba abakoseddwa omutonzi abasaasire tuzzeemu okukakalabyanga bulijjo. Yesebo. Amiina. Haji wetujidde olunaku olwaleero nga waliwo ensonga ezitambula ezigenda mu maaso. Waliwo omwana muwala ye Irene. Irene ono yavudde mu bulamu bw'ensi Nakibuuka Irene. Omwana omuwala ono agamba nti yali abeera muno mu Kampala wabula yakwatibwa ab'ebyokwerinda ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Yali atambula n'asanga mikwano gye n'abakabawala be yasanga ne babeerawo nga boogera nga bagamba nti ne pulezidenti waffe singa tumulonze naye singa ayitamu Kyagulanyi Robert Ssentamu ne baba bakyali awo boogera patron ejja yaliko ab'amagye abamilitale ne babakwata ne babatwala. Yanyumiza emboozi nga yanaku nnyo naye okuzingira awamu omulabi waffe nga bw'ogirabye gamba nti baabakuba ebiyiso naye ebiyiso ebyo ye Irene tebyamuyisa bulungi kulwa banne tetumanyi naye ye ngeri yavuddeyo Irene agamba nti ebiyiso tebyamuyisa bulungi naye yabyogera akyali mulamu nga ne feesi ogiraba si nnungi ezimbe naye nga n'obulamu bwe nga n'amaanyi matono naye nga ayogera bye yayitamu nga si byangu kutegeera. Haji akatambi kano wakalabye biki ebigenda mu maaso ddala okusinza omwana muwala nga bwe yanyumiza? Ekisooka ntuusa okusaasira kwange eri famire ya mukyala Nakibuula Irene omwana oyo omuwala ku myaka emito Nakibuuka nti kitalo nnyo omwana wammwe okufa mu nfa ey'okutulugunyizibwa nga mu butuufu owulira ddala obulumi. Akatambi ako nakalabye kankutteko nnyo. Akatambi ako
mukunkwatako nasobodde mukunyolwa okw'amaanyi amaanyi gampeddemu naye obuuzizza ki ekigenda mu maaso Katonda alina ebintu byakola mu nsi muno n'abijjayo abantu abayita mu ekyo Irene kye yayiseemu ku mulembe gwa Museveni ne mutabani we ne famire rulu yaabwe yonna awamu bangi betutamanya juzi mukanda waffe Sebuufu omu ku batuula ku kakiiko ka EMC ak'ebyokulonda aka NUP yatunnyonnyola ekiri mu safe houses gye yasanga abantu ng'onoomu alina oluganda kwotafiire gwe baayogerako omwana wa NUP yakubuulira ekyali ku mugumya nti takyasobola kutambula saamumugumya nga bamulina kati ffe abaali bayiseeko mu mbeera eyo kubanze nagiyitamu ennalufeenya ngimanyi wagiyitamu ku lwaki nakwatibwa n'entwalibwa ennalufeenya nga ki ekikukwasa agi bya bufuzi bino bye tulimu era nga siina musango kuba tebagumbulira tebantwala na mu kkooti banteera ku CPS kati ekyenjawulo ekikyuseemu ku mulundi guno ekyeyongedde nti bangi be bakwata bagenda okudda nga bakubiddwa obutwa naye nawulidde omuwala oyo ng'anareetinga sitoore ye ne banne mwe baayita mu butuufu abantu abali mu buyinza buno abakola ebyo nsaba nnyo Allah ono owa waggulu agezese abo abakola ku ebikolwa ebyo ku bantu tabatta wabula abigezese ku baana baabwe bakyala baabwe bawulire obulumi abantu ba famire zino bebattira abantu bwe bakola ki kuba bo bwe bafa tebajja kumanya bulumi buliwa naye njagala kituuke ku baana baabwe ku bamaama baabwe bataata baabwe basobole okumanya obulumi bwe tuyitamu kulwa nze nina obulamu bwange kye bwakyukako kugulu awo tebuliddamu kuba kyekitya kyekimu bw'owulira sitoole eyayisiddwamu omwana oyo mu butuufu ng'oli muzadde oli munnayuganda nga naawe oli eyo wakola ekintu ekyo ng'onnyuka n'odda ewaka n'osanga abaana bo ne mukyalawo n'osanyuka nga gwe mulimu gwe weenyumirizaamu kitalo nnyo ekyokubiri famire z'abantu bano abatulugunya abatutulugunya mulaba abaana bammwe ebikolobero bye batukola ki bayina famire temubagambako mukkiriza batukoleko ebiki kubanze bwe mbeera ne mutabani wange ng'omulimu gw'omukulu kutulugunya bantu mwesammula nyinza n'omugoba mu kika ebyo ebikolwa si bya buki naye eyo ye process gye tulina okuyitamu si ye yali badde erina okuyitwamu naye bannaffe abali mu buyinza gye baagala tukole ki kuba process y'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga teyali badde do or die mwe mutegeka okulonda mwe mutaagala kuvuganyizibwa mwe mutulugunya abantu mujjeewo okulonda mufuge okusinga okutulugunya abaana babaki kuba kati oyo omwana omulaba singa tewaabadde kulonda teyalifunye bizibu bitya ebyo yali badde yeetuulidde waka waabwe alinda we mulikola ki naye mutaddewo ekintu kye mutakkiririzaamu nti tutaddewo okulonda ate temukukkiririzaamu okubavuganya lutalo naye mbalayirira Allah eyantonda abaana bano be mulaba ogwo omusaayi ogugenda nga gukaaba ku famire zammwe kujja kuba akaabakaaba ng'abaana abo omanyi bw'obeera mu buyinza ng'okola ebikolobero ku bannansi nga bino byolaba bye bakola ennaku zino okumenya bizinensi z'abanaku olw'okuba tebaabawagira ekikolwa kino obubaka bugende buli muntu ffe eddiini yaffe etugamba bw'okola ekikolobero ku muntu bali kikola omwana wo oba muzzukulu wo gwe nga tokola ki bwe kiriba tekiddidde mu ggwe kati nsaba Katonda ono atali azaamaanya abantu abaakwata omwana oyo Irene Nakibuuka famire zaabwe zituusibweko ebibonoobono ebisinga n'omwana oyo obulumi mwe yafiiridde omuntu omukutte omutulugunyiza mumureepinze buli lunaku temumuwadde emmere at the end mumukube obutwa empisa ez'obutwa yakoze eki kyekimukoze ekyo Kyagulanyi okwesimbawo
gwali musango mu ssemateeka we Uganda. Lwaki otuuka ku extent eyo? Kyokka n'olaba ebisajja ebikulu ebiyina engalabi z'emitwe nga bidda mu kamera biwolereza ebikolwa ng'ebyo. N'ogamba bino ebisajja byetaaga kiddala. So ekikolwa ekyo tukivumirira era ngumya famire y'omwana oyo ti omusaayi gwe tegujja genda ttogge. Gujja kubaako we guddira. Yafiiridde mu bulumi ng'akaaba, omulaba alumwa naye ku nkomerero mbalayirira. Omanyi ntera okugamba abantu nti bw'oba oli mu madaraka gano ge babeeramu ago balabira ddala ng'ensi ekomye ku bo etandikidde ku bo. Naye kijja kutuuka ekiseera nga bebejjusa bino bye baakola. Gwolowooza lwaki osanga omuntu ng'azimbye olubaazi wadde bikansa akoze eki? Abantu abo bw'ogenda obbanoonyerezaako Allah aba n'ensonga lwaki abagerezesezza ku ekyo nga kyava kuba kitaabwe oba kuba nnyaabwe oba kuba oluganda lwabwe. Ne Katonda n'abagezesa n'ekiruwa n'ekyo. Naye ne bano nkibasabidde era nsaba edduwa yange Mungu ajanukule ku famire z'abantu abo ebintu ebyo bye bakola. Ate tebabikoze ono yekka. Babikoze bangi lwakuba abamu tebavuddeeyo, abalala bakyali mu makomera mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Yesebo. Waliwo omukyala bali bamuyita Mumbejja Rita Kabowa. Yali mukyala mukubi w'amasimu ku radio omumanyi bulungi. Kati wetogerere essaawa zino mugenzi. Mumbejja Rita Kabowa era kunaku lw'okulonda lwennyini. Amala okulonda batambula badde ewaka. Nga tewali kwekalakaasa, tewali mbeera gye bataddewo nti oba waliwo kakyakano ke bataddewo, tewaliwo na mbeera yonna. Naye mu kutambula kuti nga badde ewaka, abasirikale nga bali ku patrol. Andi bakuba amasasi from nowhere. Kakana ng'essasi likutte Mumbejja Rita Kabowa teyavaawo. Bamuziika n'alika abaana Mumbejja Rita Kabowa. Lwaki ab'ebyokwerinda omuntu ayinza okugamba nti bakola ebintu mu ngeri eri unprofessional? Kubanga omuwala mukunyumya agamba nabo tebali mu kwekalakaasa. Tewaliwo nsonga yonna nga bonamala okulonda n'osanga banno wali bonna bawala bali awo boogera ne babayoola ne babatwala. Ekyaddirira byebyo. Ekigendwa mu bino kikiddala. Obama mu 2015 bwe yajja mu African Union Ethiopia nga amaze okulambula Africa ebitundu East Africa ebitundu bye yalambula, yagamba omuntu buli lwasukka emyaka 10 mu bukulembeze aba takyali mukulembeze w'abantu, aba abeewaŋŋamyako buki bwewaŋŋamya. Kati olw'okuba gavumenti eno yava mu mikono gy'okuba nti y'abantu bakola buli bikolwa bye balowooza abatabawagira ebiteekeddwa batulugunya. Tetukyalina kitongole wano mu Uganda kiri professional mu nkola yakyo ya mirimu. Mu ebyo bye muyita mu ebikuumaddembe nze byempita ebitulugunyi. Ezo zaafuuka political wing za NRM kunywezaawo family rule eya Nakyemalira Museveni ne mutabani we. Kyova olaba buli kye bakola amaanyi gaabwe gabali mu kutta, kusiba na kutulugunya. Bo obwongo bwabwe we buli awo kyekibabeeza mu buki mu buyinza. Kati enkomerero gye tulindiridde kuba ne bweba nani stop ekuba nebaako weekola ki weekoma bajja kukoma si be basoose. Ebyo ebikolwa bikyagenda nnyo okuva lwe bali nti baagala okuba mu buyinza mu ngeri y'ekifuba by all means nga bannansi baabakoowadda. Ebikolwa bino ozito kubyataakinga ku bo nga babikola basirikale bana pa bulijjo. Bwe baba babikola nga tebabikola ku lwabwe, ababikola babalaba. Mu kibi byazaakola mu campaign za President Kyagulanyi wabiraba. Abasirikale bonna abaali mu campaign ezo wabalaba. They were just being praised by CDF ne Museveni. Nga basiima bye bakola ki? Bye bakola. Okutulugunya abantu, okutta abantu, ngera Museveni ajja ne ku kamera n'anywa obuugi n'awuuta. Mutabani we n'atwitinga. Juzi mutabani we nga twakava mu kulonda yagamba twasse 21 guns za NUP. Bannansi bayita 21 guns. N'akonfessinga nti twabakoze eki? Tibatiddwa. Twabasse. Kwegamba lyessanyu lyabwe. Singa ababikola tebabikola on their behalf. Baali badde babakwata. Era ne bababonereza nga bwe tulaba mu nsi endala. Naye juzi walabako wano Erweru
yatta abantu ekasese bameka mukumuri wadinga bamuwa dala erimwongera amayinja na wano wekiri abatta abantu abatulugunya abantu bamongera mayinja ekitegeeza beba batuma bakole biruwa ebikolebwa era teri kikolebwa kibatamanyi goroza bye bavunaana bobote nti batta abantu be bakwatanga amasasi emundu bano be batumanga naye on their behalf chovola bavunaana bo bachali steira bavunaana bo kyekiri ne wano tekiriko kukyusa Muhoozi he always tweets ng'akulaga nti ali happy n'ebikolebwa abatulugunya abantu katoyinza kuŋŋamba nti sibe babatuma kyensonga ebikolwa bino bigendereddwamu ki kubanga bw'otunuulira nga bwe tuze tutambula bwe twayita mu kampeyini tuyise mu kalulu abantu 21 be baafa CDF yavaayo n'atwitinga weewaawo ate bo opposition bagamba nti abantu abo n'okusukkamu basukkamu si gwe muwendo ogwo gwokka ebigendererwa bino eri abakulembeze bigenderera ki abantu abaafa mu kalulu akawedde basukkamu 21 ensi yonna yabalaba naye ye yagamba 21 alabika ye ng'omuntu be yasobola okwettira be yalaba basi ababasajja be yatuma be batta alabika baataagattako ebigendererwa mu bino nti kugambye nti buli gavumenti lweruuzinga obuganzi mu bantu esigala kukozesa kifuba okubeeka kaatikako tebakyasobola kuderivalinga service tebakyasobola kintu kyonna eri munnansi wabula ekisigadde buli lukya kyova olaba bongera ssente z'abannansi ezaaligenze mu malwaliro mu masomero bazipakira mu classified budget ey'ebitongole ebitulugunyi bye bakulembera obukulembeze bwabwe tebukyali bwa bannansi baaluzinga dda mu bannansi yesebo okay kale ensonga yeeyo bwetugerera essaawa zino eggwanga lya Cameroon omukulu Paul Biya yamaze dda okufuula mutabani we vice president wa Cameroon era nga kyekiri esaidi eyo era n'ebyokwerinda byonna amagye yabimukwasiza ya 25 omuvubuka omutabani we ya 25 so byebiri eyo enkyanako olwaleero abaka ba palamenti abe NRM basitudde okugenda ekyankwanzi bagenze mu njite kokasi retreat abagenze mu retreat ekyankwanzi eyo era bagenda kutunulira ensonga nyingi enkyanako olwaleero mwabo abagenze mwe muli ate nabatali bana NRM mukulu Mau ya tweetinze nagandi naye bamuinvitinze era naye omu kwabo abaliyo naye yagenze era yebaziza nye NRM okumuwa invite eyo biki bye tusuubira okuva eyo mu retreat ya NRM kyankwanzi first of all ettendekero eryo ery'ekyenkwanzi lyali badde lya ggwanga naye kati lyafuuka lya NRM era buli lwogendayo njagala okutegeeza bannansi nti ababaka bamwe aba palamenti abalondeddwa bwe gaba mata gabadde gakyali konko aba NRM kati baabayise ekyankwanzi bagayiwemu amazzi bagajungulule gafuuka ag'amazzi teri agenda kuva kyankwanzi na bwongo bwagenze nabwo kulwaki bwe gaba mata bagenze gayiwa mu mazzi I repeat that bagajungulule gadde nga bwoganywa owulira lulusu mukaki mukamwa nga tegakyali ku konko kyekibatwazaawa ekyankwanzi 2 Museveni and his family bayina olukwesikwesi olujja ku bannansi obuyinza mu ssemateeka obubakkiriza okulonda nga bagenderera okujjawo akawaayiro ke bayita power belongs to people bagenda kuleeta ekiteeso mu palamenti jjukira be basinga obungi mu ngeri gye bajja yonna bagenda kuleeta ekiteeso nga palamenti yeronda omukulembeze ng'ekigendererwa kya Museveni kigenda kwawukana ku kya Paulo Biya ayagala mutabani wa musikire kuba Paulo Biya
wetwogerera bw'obuuza omukameruuni ebbanga lyamaze nga tamulabako ne mu campaign tebalabako posta yeeki abeera France emyaka gye bamulonze gyonna ebisanja ebi tabeera mu Cameroon eggwanga lifuga atya nga tabeerawo okwesimbawo baleeta kifaananyi okitegedde kati ye Museveni ayagala okwawukanako asuga kootinga obwa dictatorship we akulage nti nze parliament yekola ki Paul Biya okusinga bunnyonnyodde ddala yabafuga eggwanga eryo bamugenda mujjako nga tumaliriza njagadde kuwa kyakulabirako nti asuga kootinga obwannakyemalira bwe mwami Museveni alage ensi nti parliament yekola yemuwa obuki bagenda kujjawo okulonda kwa president baagala kweyongeza ababaka ba parliament mu kujjawo ekyo ekirabo kye bagenda obbawa ababadde ab'emyaka 5 bagenda kubeerayo emyaka 7 kye baliko nga parliament yeronda omukulembeze ekyokusatu bayina ekiteeso kye bakukuta nakyo ekyokujjako bannansi obuyinza ku ttaka lyabwe ng'ettaka lyonna balituuma nti lya gavumenti ababaka ba parliament kubeera nga ekisanja bakyongezeho kibeere kya myaka 7 president abeere nga alondebwa mu parliament byebimu ku ebyo ebisuubirwa mu retreat ebiteeso ebigenda okuvaayo ebikambwe era kyova olaba mu meeting ezimu baagobye bannamawulire ekyankwanzi ogenda okuvaayo ng'oyina mu musawo emiliyoni zo 3-4 ebyo byonna biriwa kyankwanzi golooza lwaki obwedda balwana nnyo bagende n'aba independent bamanye ekikola ki ekiriyo kati mwami Museveni agenda okubawa programu ye gy'ayagala mu myaka gino emeka mu myaka 5 ye gy'ayagala ne famire ye mu bufuzi naye tubagamba nti mujja kukola byonna naye teri yali akoze enkwe zisinga Katonda nti oli yakoze olukwe ne lusinga olwani olwa Katonda olukwerwe lwe luli ki kati ababaka ba parliament bagende bateese bye bateesa nga bakimanyi bannansi tubalinze baveeyo n'ebiteeso byabwe era we mugenda okulabira omuliro ku babaka ba parliament aba opposition nga bali mu parliament eyo okitegeera kigamba kuba mwami Museveni mumalirivu Museveni ne famire ye eggwanga balirabanga property yaabwe bwoba n'ekyapa kyo era abaana be bakimanyi nti eyo state house Entebbe yaabwe yabwa nannyini tebasuubirayo nti kiki kati buli kyakola agezaako okweremeza mu buki mu buyinza naye nga bwe gambye nti musala enkwe nga ne Katonda asala enki naye ezize ze ziwunzika nga zikoze eki ziwangudde so ekyankwanzi munnayuganda tosuubirayo kigenda kuvaayo nga kigenda kuyamba ggwe munnansi ebigenda okuva ekyankwanzi byonna bigenda kunyigiriza ggwe nkugambye kati trend eriwo mugiraba yeye yabadde Cameroon nti oli alangirira mutabani we mu bifo mu ngeri gyakola ki gyayagadde kati Museveni omulaba wano ng'ayogera buli mukolo gwabeerako apraisinga mutabani we naye nga amupraisinga akoze eki kutta bantu kusiba bantu kuba bo bamanyi amaanyi kusiba na kutta so kyankwanzi teri kyamaanyi bagenza okujungulula amatamaka gafuuka ag'amazzi bw'otunuulira okuva parliament okuva twava mu kulonda ababaka omusimbi bagwongeza ogw'emmotoka kati bali miliyoni 3 ate nga tusubira n'omusala gwabwe okubeera nga gweyongera mu kisanja kino kitugenda okutandika kakati bw'ojjako ebyo ne bino ebigendereddwamu okuba nti ekisanja kifuka kya myaka 7 president alondebwe mu parliament bino ababaka bo baba bongedde okufuna osuubira ababaka okweyawulamu abaposition nabo okugaana privileges ezo nga bwe zizze obasuubira emyaka 7 nga bakulembera kubanga wano olabyeko wano babadde bafiirawo kati gwe sokolabire mu kibiina kya NUP kyokka nti abantu babamibwa kaadi ne bayomba okufaako obufi abaagwa bakambwe nnyo kati bw'otunulira okufiirawo okwo singa baba bayingidde mu parliament batekamu ssente nnyingi oza singa banaaba bayingidde mu parliament osuubira ab'opposition okusimbira ekkuli enteekateeka zino n'okweyawula mu kubalala mu mutima omulungi nga tebeeyisaako
okweyagaliza kwa buntu naye n'obugunjufu kyabuki kyabuntu kati ababaka ba parliament bantu nga ffe mu bo toyinza kuŋŋamba nti mu opposition 100 ku 100 bajja kuwakanya ekiteeso ekyo wajja kubaayo abakiwagira abamu bakiwagirire mu mitima abalala bakiveeyo nga bwe mwalaba aba opposition bwe bagenda mu parliament nga tubayita aba opposition bajimerwanga bakagabo modro bansi bambi kumbe si baffe baabali okitegedde kyegamba bakole nga bali ekyo tukisuubira naye ffe tugamba ne kandi emu emulisa mu kibira ne kikola ki neerabika nti ekibira kiri wali naye waliwo kando yiri wakati ekola ki twagala tulaba ababaka abo betunaayitanga kando abalijjukirwa nti ebiteeso bino baabikola ki baabigaana naye nga kiri ekyokweyagaliza emyaka 7 n'ebirala kyabuki kati mu bo tulinze tulaba abagunjufu bw'ogenda we basaavingira emmere ku mukolo omuntu n'omulaba nga musimbye layini ye n'ava eri n'agiyingira wali mu maaso omukubamu ekifaananyi n'omanya ze embeera ze bambi n'omuleka awo kati ne ababaka bwe tugenda obbakola ki obbalaba tulinze tubakole ki mu njogera egamba naye ng'ate apart from that ababaka b'NRM bali be basinga obungi bagenda kubeera mu kuwoggana nga Anita Amongi ayisa byakola ki byayagala nga Anita Amongi agamba kikoze eki kiyise bwe bulabe eggwanga lyaffe bwe lulimu naye ng'ekyo kyonna ekibireeta kiva ku ffe bannansi okutuusa lwe tulimanya mwami Museveni oyo ne Dr. Besigye ne bamugisa muntu bansanyusaako ekintu kimu baagaana ejjoogo ly'obote ng'ate ebikolobero bye yabakolako tebyenkana bo Museveni byatukozeeko ne bagamba tetujja bikkiriza naye bannayuganda muligambako ddi nti tetukkiriza tugaanye isebo kakati bw'otunulira ebigenda mu maaso eggwanga gati tetulina ssente bw'olaba kati nayise mu enateete awo olaba va enateete ku poliisi sigala ng'ogenda nga ayambukiriza oyambukirize nga dde Busega kati wona wabaddewo ebinnya naye ekifo ekyokukuba ebiraka bayiye buyita kanasanze KCCA nga yomu buyita kamubinnya mu luguudo olufaana ku bwe rutyo nti ekyo kiraga nti eggwanga Uganda lyavu tetulina ssente obutwe n'ebigenda mu maaso naye ababaka okutandika okweyongeza ssente z'emmotoka omusaala tusirukuba nti bagenda kugweyongeza n'okwejalabya okuli mu ggwanga erya Uganda ng'ate lyavu lwaki kibeera kityo Uganda si njavu tebakulimbanga yemu ku nsi ezisinga okusolooza omusolo ku bannansi baayo naye enkozesa ya ssente yenki yembi ssente weeziri kati ezo z'owulira ze bagenda okuwa ababaka ekyankwanzi ze bagenda obbongeza mu paalamenti ze bagenda obbawa ez'ommotoka n'ebirala olowooza zivaawo bazirina naye enkozesa ya ssente enki njagala okubuulira ebintu bino Geoffrey bw'oba ofuna $50 buli lunaku nga buli lw'ogafuna osibira mu bidduluza mu mabaala mu ki ne giggwa olw'eggulo n'owunzika ng'oyina 5 ne bw'ogifunira emyaka 5 era tokyukako mu bulamu bwo kuba ozikozesa buki bubi naye bw'oba ozikozesezza bulungi $50 n'ogamba nti nfuna $50 olunaku nja kukozesaako ekinene nnyo 15 buli lunaku ntereka 35 buli mwaka oteeka okubaawo nekyolaga achievement bw'ogenda e Dubai ku kisaawe kya Emirates w'otuukira e Dubai bw'oba kyoguddeko waliwo kye bayita accountability board bakiwandiikako bakulaga nti twategeka okukola oluguudo lw'Nateete tegeka olw'Ennakawuka olw'Egindi mu mwaka guno tusobodde okukolako olw'Ennakawuka n'olw'Nateete endala tetuzikoze tetuzikoze ne bakubuulira ssente we zitakola ki twazimbamu essomero lino nga tulaba ly'eryobwetaavu ennyo ne tutegeka kino naye wali owuliddeko gavumenti ya Museveni ng'ewa bannayuganda accountability okujjako okujja obuzzi buli mwaka ng'eduumuula misolo naye ng'obabuuza gikozesebwa gitya emisolo gye muduumuula mwatugamba mugenda kusolooza ssente bwe ziti after collecting that money mwazikozeemu ki tebayinza kikubuulira kubanga they are not servants of people basaavinga master waabwe dictator Museveni
ontegeera kigamba so eggwanga lya Uganda terina siryavu naye enkozesa ya ssente kyova olaba baleeta buli tteeka eryagala okukumyumyula munnansi nga lyowulira eryo sovereignty bill eryo nga twalisimye ebiriri munda tunadda tunalyogerako so temuddamu gamba nti Uganda njavu wabula twafuna abakulembeze ababi nakugamba wano nti omulokole ono gwe bayita Harvest Omumerika yabuuza omuwarabu e Dubai nti mu myaka gye'78 mwasabanga buyambi naye kati buli muntu wetwogerera bw'ova mu myaka mu 8 okutuuka kati gye myaka 3 n'okukola ki 4 n'okusoba Dubai ensi yonna abantu abazanyi abazungu bava Bulaaya nga bazze Dubai olw'okuba omuwarabu yaddamu n'agamba Katonda teyatuwa ssente yatuwa leadership obukulembeze obulungi busobola okukyusa ensi wano mu Uganda tetuyina kye bayita leadership bwe buzibu bwa Uganda era bwe tuyina ng'atatta leadership eyo ye fountain of honor si bano bano ababaka ba parliament obalaba okubatereza kyangu ng'oggyewo oli azibawa abagulirira gw'olina okukola ki gwobalina okujjawo yesebo bwekityo bwe kiri tomenyekana kirala era ffe bwe twakitegeera abamu ne twesonyiwa obufoofufu katukonsentratinge ku kujjako oyo afuuse ekizibu eri eggwanga. Haji kati tusuubire ki mu palamenti ya Uganda okusinziira nga bw'onnyonnyodde ebigenda okuva mu kokasi y'enaalemu ekyankwanzi ng'oggyeko ebyo ne bino kweyongeza ssente na biki byonna tebannaba kulaga pulaani butya bwe tugenda kutambula bagenda kukolera ggwanga naye bakyali mu tugabanye tutya tubeere n'essubi mu palamenti ya Uganda ku mulundi guno. Mwami Museveni simanyi lwaki mulowooza nti palamenti mugiyinza okuba nayo n'essuubi nga institution endala zaafa nga institution endala bwe zaafa ne palamenti bwe yakola ki bwe yafa gwe toyinza kuŋŋamba nti endala zaafa ekyennyanja kifudde omutwe ti ate ekyenkira kinaaba kiramu mankubuusabuusa palamenti toyina kyogisuubiramu era toyina kyanjawulo bwe liba essuubi lyo likuli mu palamenti gwe muna Uganda nkusekeredde teri kigenda kuba mu palamenti kyanjawulo ate wabula ekigenda okubaayo kigenda kuba waasi ku kikoze eki ku kibaddewo bw'owulira nga budget ejja bongeza amafuta bongeza sukaali ebintu ebiri necessity ku muntu wa bulijjo byonna babiduumudde omuki omusolo nga kiyita mu palamenti kati bagenda kuleeta amateeka amakakali ennyo eryo lye tugambye ery'okulonda pulezidenti ery'okutwala ettaka ly'abannansi ery'okulaba nga amagye gaba n'obuyinza obwenkomeredde ku buli ki eddembe ly'obuntu okweyogerera byonna bagenda biisa kuba nti kino ekisanja kye tulimu kigenda kubaako ate nnyo vaawo mpitewo kuba kirimu ebintu bingi ebyobufuzi bya Uganda bannaffe abalowooza nti be batejjo bibaamu olubeerera bye baagala okuyisa mu palamenti bikyusibwe nga bwe nagambye ti oba nakyemalira bwa Mwami Museveni akukwenya n'olowooza nti abuyisiza mu mateeka mu palamenti naye nga its order so tosuubira kyanjawulo mu palamenti yaki ya Uganda bw'oba okyakirina nkusekeredde munna Uganda gwe wennyini owa wansi gw'olina okwefaako ku nsi yo so si kutunuulira muki let's stop blame game okunenya buli omu ffeffe nnyini twekwatiremu mu nsi yaffe okusinga okulinda okukola ki emabega eri tubadde nga pulezidenti waffe ali wano Kyagulanyi nga bagamba alemesezza kino nakiri bukyafuluma n'agenda ebweru w'eggwanga ababadde bagamba nti alemesezza kino nakiri bakoze eki oba tewali binyiga Uganda nga Kyagulanyi tali mu ggwanga byakoma kati kitegeeza nti ekkatale eddene gwe munnansi gwalikola ki gwalirina okutaasa bannayuganda so si palamenti kyasigala kizimbe nga bwolaba aboonoozimbe ekikaali kyo n'olekaawo nayo bwetyo bweri nti ababaka abatono ennyo abaliyo betulowooza abopozisoni abalirumiridwa eggwanga tebawera batono
kati ate oli kyayagala yensonga lwaki alwana nnyo okuleeta aba MP mu buli ngeri yonna nga babbye buki kubamanya abaleesa kubeera ttulu ye kubakozesa so gwalina kyolowooza mu paalamenti gwe gwensekerera teri kyanjawulo kigenda kubaayo okujjako okusukka obubi ne kubwebadde kyekyokka tewali ssuubi yadde olwo munnayuganda asigaddewo omuntu wa bulijjawo omusolo munnayuganda naggambye mwami Museveni bwe yanyigirizibwa yegamba ekimala kikola ki ffe tetugenda genda mu nsiko naffe tusobola okutuula wano abantu 10,000 ku kkubo tugamba tukooye ekimala kikola ki kimala naye gwe bw'oba olowooza nti eno gavumenti yejja okukola etteeka eri kutaasa nkusekeredde tujja kubeera mwetuti tukolime twenenye abapondooke babegatteko bwe tutyo okutuusa abantu abatuufu lwe balijja ne bamanya nti bateekwa okuyimirirawo ku lw'ensi yaabwe yesebo okay kale embeera bwetyo bweri mu wiiki eno twali tuyingira mu Easter otwabadde mu Easter Robert Kyagulanyi president nga tuyingira mu Easter yanyumya engeri oba oliawo gye yava ewaka anawe yayita awo nga adduka nga bamulondoola nangera mu nnyumba y'omukyala omukyala n'ayita seeka n'amusabira n'ebirala byonna ebyaddako awo naye nga bwetwogerera essaawa zino ali mu kusisinkana abakulu ab'enjawulo naddala mu ggwanga eri Amerika buli lukya seeka Haji president wo ali mu nkuŋŋaana wano nawali tusubire mu ensonga y'omuzinzi okuva eyo okubanga yazze munakaati ze n'agamba okufaana obutanyagwa kakibeki mwami Museveni agenda kugenda naye zino enkiiko zabeeramu meetings tusubiremu ekyenjawulo nga bannayuganda era ziyinza kukikola kukikola kutya Obote Museveni bwe yali alwanyisa Obote yagendanga mu mawanga Libya, Sweden, agonna ag'Ebulaaya ng'anoonya obuyambi nga atambula buli wamu. Obote n'agamba those are bandits abo buyaaye buli eyo tebuyina maki kati Museveni history repeats itself naye byatugamba kyoyo talina kyali ne bwatambula amawanga galiwa tebakulimba nti wali osobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga toyinaako mawanga g'ebweru gakuwagira kati president waffe ali mu kwengeejinga abantu ab'enjawulo baasuubira okufunamu obuyambi okutuyamba mu mbeera gye tulimu n'okugezaako okulaga ekifaananyi eri ensi yonna Uganda eri etya era obwannakyemalira butuuseewa kyova olaba Museveni asasulira abayivu nga Adolf Hitler Hitler yali Adolf Hitler ku mulembe gwa Hitler abayivu baali bangi nga bavaayo bafilosofa nga bamukuutira akadingidi ku bikolobero bye yakola nga balaga nti mulungi nnyo era mmwe kye mwogerako temukikola ki temukimanyi kati ne ku mulembe gwa Hitler Museveni bwe guli bandoniya teberondwa abo bowulira Kyagulanyi alwanagana nabo ebweru nga nnyonnyola abazungu bwe bajjungulula baaliwo era bajja kubaawo so tutegeeza abantu Kyagulanyi teyagenda ku relax mu mawanga g'ebweru yagenda okwengeejinga abantu ab'enjawulo baasuubira otuyamba n'abo abatuwa obuyambi nga ssente ze batuwa accountability tekola ki teriiwo so ekyo tekikkanga era tubategeeza tulina omukolo gaggadde olunaku lwagenda okudda gwe tujja obbategeeza ogutegekebwa mu kumwaniriza mu bitiibwa n'enduulu ng'ayingira eggwanga ly'okwaboobwe so tubeere bagumiikiriza abantu abo ab'e-Bulaaya tubeetaaga era tujja beetaaga ebbanga lyonna era tekibeewuunyisa asisinkanye abakungu abatuula mu paalamenti ya Amerika asisinkanye ebitongole ebyobwannakyewa ebigabi by'obuyambi asisinkanye abakulira ministries ez'enjawulo so omwo monna ali mu kukola emirimu egyamutwala okukola
era ajja kudda. Yesebo. Kubanga alina statement yakozaawo n'agamba nti bannayuganda ffe tulina okusooka okwongera okwesitukiramu oluvannyuma n'abakulu bali nabo bongere okulaba embeera enabeeteekeddwawo erimu bwe bannayuganda. Omuzungu tajja watali demand. Kati bannayuganda banasitukiramu batya nga tekyakolebwa wali nga tumaze okulonda. Obwannakyemalira ntera obbagamba okulwanyisa obwannakyemalira kubanga kunoonya ssente. Ffe abasuubuzi bwe zikubula leero enkyaterwa okeera ennyo okuggulawo edduuka. Abantu bano ffe eddiini yaffe tugamba okujjukiza kugasa omukkiriza. Tujja bajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ebbanga lyonna paka lwe banaasituka. Libya Kano Muammar Gaddafi gye yakulemera emyaka 4 tewaali asuubira kwogera ku Gaddafi. Naye aba opposition ye Benghazi yabajjukizanga kuba opposition yasibuka Benghazi nti bannaayo omusajja atukola bwati ne bwati. Bino byonna bituwadde ebirungi bye mulaba naye si bye bijja mu ekyo kye tulina okufuna. Twagala eddembe lyaffe human rights okitegeera. Era enkomerero abannansi baatuuka ekiseera ne basituka. Ne wano bajja kutuuka ekiseera tolowooza nti teri atalaba kigenda mu maaso. So ekyo tekibamala mu maanyi era nkubiriza bannayuganda leero oba enkya bwe munnansi gw'ovunaanyizibwa ku nsi yo okugitereeza. Omuzungu ajja wali demand mumaze okumulaga nti twetaaga kino. Naye bwe muba temukimulaze tajja kujja. Oba otegedde point ya. So bannayuganda muzuukuke. Katonda atuwadde omukisa ti generation yaffe baddemu ebintu ebirungi ebitusobozesa okukola buli kye tukola ki social media. Kuba nkubamu akafaananyi senga tewaali social media nga tuli ku zino mainstream media ezo bwe mulaba ze NBS nga bwe muziraba zeekola ebyo bye zeekola twali baddewa. Kati bannayuganda tukozesa omukisa guno Katonda gwatukoze eki gwatuwadde okulaga obutali bumativu bwaffe olw'ebigenda mu maaso. Sisuubira muntu ali mu mpeke ayinza kuŋŋamba nti talaba bigenda mu maaso mu ggwanga lino nti tebisaanidde okuggyako obutiitiizi bwe tulina kyendawa kyokka. Yesebo. Ebibiina by'ebyobufuzi ennaku zino nti NUP nga bwesirikiriddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu President aliiwo ebibiina ebirala nabyo biringa ebyawummula. FDC sina kyennengera, PFF sina kyennengera, DP eyo eri mu mbeera ndala, UPC nayo eri mu mbeera ndala n'ebirala. Lwaki embeera eno eraga nti NUP kumpi eringa eriwo wano mu Uganda ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyokka? N'ekirala okuzzeko oli emabega Mawu yagambye agenda mu retreat ye NRM era yeebazizza olw'okumuwa invite. Ye nga mu Democratic Party kino kiraga kifaananyi ki Democratic Party yagala okujja ku Mwami Museveni eno okutwala obuyinza? Ekibiina kya DP kyasigaza linnya nti Democratic Party DP naye nga obukulembeze bwakyo bwonna bweyuwadda mu bufumbo ne NRM. Kati era Mawu namwewuunyizza okutendereza omwami wo muyita ku mukolo. NRM wa Nobert Mao wa DP kati kyayagala kyamukozesa. Era Mao yabadde ku makwekansaamu okulowooza nti tebaamuyite. Era ebiteeso ebitunyigiriza byonna kkaanya nabyo ebiva mu NRM. Okitegedde? So tewakyali kibiina kye bayita DP. Kyasigaza ekigambo kimu ennukuta nti DP. Naye mu bikolwa NRM. Ekyokubiri ogambye nti President Kyagulanyi nga taliiwo ebibiina ebirala tebikoze eki. Obwo bwe munafu bwe tusiiba tubagamba badda mu blame game. Nze gambye ebbanga lyemaze mu byobufuzi emyaka gino 25 sirabangako kibiina ky'opposition kye balwanyisizza nga Nuupu nga ate abakirwanyisa beeyita opposition. Tubadde ne opposition eya Dr. Besi eya DP naye nga Jema weeri UPC weziri nga tezirwanyisa DP tezirwanyisa FDC ng'amaanyi zigatadde kuki. Naye kati ebibiina by'obufuzi byonna byataninga round nti bikuba NUP. Ekikulaga nti waliwo mission NUP yajjanga eri mu bwerufu yeeyimiridde. Kaakati kikulaga nti
bano bonna baagenti balumba ono ayabaigwira mu luwombo lwabwe. NUP yagwa mu luwombo. Ffe kye twali tetumanyi. Kyova olaba bonna bataanize rawundi nti bagikuba n'abeeyita ab'opposition. Beeyita bweyisi. So ekyo tekitwewuunyisa era bannayuganda ekyo kyongera obbalaga ti NUP eri ku mulamwa. NUP eri ku mulamwa. Ekiri ku mulamwa NUP. Kyova olaba ba agenti bannakyemalira bonna balumba NUP. Ne be wali tosuubira kugirumba. Balumba NUP. So nze sikirowoozamu kyanjawulo nnyo kisingakaawo. Yesebo. Kale nga tumaliriza ebyabadde Masaka wabirabye ku lunaku lwa Pasika Bishop Sylvester Jumba byayogedde wabirengedde ganti eri abakulembeza batuuka katika kwe Masaka awo kyolina bamuwangula bamala okumuwangula najja nayagala atwalize ekirisa maanyi ng'ayita mu kooti n'agikozesa ebintu ebitali bituufu n'ebirala ebifaananako ng'ebyo bigambo bye. Njagala okwebaza bannaddiini abasigaddewo abatono nga Bishop Sylvester Jumba abalaba ensonga obubaka obwo bwabadde bugenda wa mukyala Nameere. Omanyi ffe mu Buganda tugamba nti abulira omugezi alaza buki bulaza kati yalazizza bwe baba tebaategedde bategeere. Kuba yagambye nti abantu bwe baba baakuma akalulu ne balonda mulala lwaki obeeka kaatikako ng'oyita mu makooti gakulangirire. Ffe tetukulonze ate otweka kaatikako. Lwe lutalo oluli e Masaka ku mukyala Nameere. Era Nameere olw'okuba teyakuzibwa na mpisa kyemmanyi agenda kulumba Bishop Sylvester. Amwanukuza ebigambo bye nga bwe bibeera bulijjo. Kuba ye muwemuzi muntu wakuvoola kuvuma bantu kyekyo kye yamanyiira yembeera ye. Naye kiba kyabulabe nnyo abantu okukeera okulonda omuntu ate gwe n'obeeka kaatikako olw'okuba nti nakubidde Museveni n'alagira gundi mukyuse ba DPC omulamuzi ebyakolebwa omulamuzi ku kalulu k'omukyalo oyo Nameere ensi yonna ng'ebiraba. Boxing nga ziri tempered with n'asigala ng'azibala ate ku balala yagaana ozibala. Kikulaga nti waaliwo order from ki above. So Bishop Jumba tumwebaza okutuusa eddoboozi eryo ku lw'amannamasaka. Naye lwakuba omulembe gwe tulimu mwana wattu tebakyawuliriza bintu bya bannaddiini era tebawa respect ddiini. Buli omu akola byakola ki byayagala. Naye at least eddoboozi lyatuuse era tumwebaza. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwabadde okwogera ku kitulugunya abantu okumalawo emirimu gy'abantu nga beerimbise mu tteeka lya trade order. Eno si trade order nabagamba. Just bagumbulula abavubuka buli we babasuubira nti webali mu katawuni. Babagobawo basobole okulaba nti tebabawa mwaganya kubeerako webekuŋŋaanyiza. Teri trade order eyingira mu nsokolosokolo ezo nga bwe wabalabye. Ffe trade order gye twali twogerako twali twogera ku y'abatembeeyi kuva ku nguudo. Abo abantu be bali mu kumenyera ebintu be baveeyo ne batusuubulako mu maduuka ne bajja gye tuli kati obamenya ate eno bw'oduumuula omusolo. Informal sector ogimalawo emirimu gyayo ate oduumuula musolo. Oba bano abasajja abali mu buyinza okusoma kwabagasaaki oba by the way ntandise okukakasiza ddala nti abasajja bano tebaayita baabatuuliranga butuulizi bigezo. Omalawo informal sector ate oduumuula misolo kati bagenda jjijjawa. Kyokka gwe n'osigala n'engalabi ntudde nkyakulembera bannayuganda era byenkola bituufu. Really? Waliwo emmere gye weebuuza n'ogamba eno teyeetaaga kuwa baana bange. Abasajja bano bwe baba bagirya. Ng'olabira ddala abantu abaasoma batudde ne zigaalubindi emitwe giminene giringa ngalabi naye tebalina kye bategeera. Sorry to say that ntitera kuvaako. Naye waliwo ebintu by'olabira ddala nga bikwasa obusungu. So that's ensonga yange kwekyo sebo. Yes sebo. Kale ensonga zezo olwaleero tweyanza nnyo tweyanzeege. Nenga nja kujjukizaako kojja Kimbo wa Research Clinic nti duka Bunnambiro agenda akujjanjabe ona ulcers ona pressure ona sukaali agenda akujjanjaba amaze emyaka 20 nga janjaba bannayuganda. Kale n'olw'ensonga eyo ng'ate bawona kale n'olw'ensonga yakubiriza duka Bunnambiro agenda akujjanjabe nammwe ensonga z'omu kisenge smart kakati amaanyi tegakyalabika bulungi basindikanjake bathroom tekukyali
basibe mbera bulijjo namuka stress mwena mudukire eyo ensonga zikwasaganya bulungi nnyo kyokka ate era n'abakyala nga naawe ensika zazibikira n'ebirala byonna agamba ntino waali ku nsonga zonna gwe mukubireko kojja Kimbo wa Research Clinic ajja kuyamba asangibwa okukidde erungujja kakati bw'okwata ekidde erungujja n'otakulungujja ku poliisi bw'oyitawo n'oyita ku Salt Media bw'ogiyitako ekkuba eriddako erivaako ku mukono gwennyini kojja Kimbo waali awo kale duka bunnambiro ensonga gye zikwasaganya bulungi okumanya ebisingawo ogenda kumukubirako ku simu ye eya kojja Kimbo yennyini agikwata ojja kuba oyogera naye ali ku 0758 45 93 eri 0758 45 93 kojja Kimbo wa Research Clinic erungujjaawo kale toyanzege tukwagaliza akaseera akalungi agisebwe bale kutufisiza kadde amina sebo namwe mwebale tukyazanga amina sebo kale toyanziza moza abade ku kamera awo tugenze Uganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research Clinic and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research Clinic and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research Clinic and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.